Congratulations. Wano mu Uganda wadde ng'okozesa omutimbagano kwaliwo tekyali kya bulijjo eri abaana abato. Oyinza okugamba nti kyakyaka nnyo mu biseera eby'omuggalo gwa COVID-19 ng'abaana balina kusomera waka oluvannyuma lw'okuggala kw'amasomero. Kyawaliriza amasomero okutandika okusomesa abaana nga bayita ku masimu, rediyo wamu ne TV. Kino kyafuuka kagenderere ng'omukadde akogga anti amasomero kati bagamba kibawewula naddala ku muwendo gw'abayizi ababeera mu kibiina okutuusa ku buli omu obubaka mu kaseera ke kamu. Okusinziira kunoonyereza okwakolebwa aba End the Child Prostitution and Trafficking, Interpol wamu ne UNICEF wakati w'omwaka 2020 ne 2021 abaana ebitundu 4 ku buli 100 abali wakati w'emyaka 12 ne 17 bakozesa omutimbagano nga ku bano ebitundu 5 ku buli 100 bagubeerako buli wiiki. Wali weetaaga abasomesa 12 times 4 bw'oba olina streams nga nnya nga ffe St. Juliana ojja kwesanga nga weetaaga omusomesa omu yekka. Bagamba kikendeeza ku budde omwana bwe yeetaaga omusomesa mu buliwo anti buli kimu aba asobola okukirabira ku internet. Zicreatinze awareness ne zongera okugaziya ku bwongo bw'abaana ate ne kijjawo kye tuyita cramwork. Omwana era akozesa tekinologiya oyo n'ebyuma ebyo kumuyambako okusigala ng'awuliziganya ne banne bwe basoma, banne ab'eŋŋanda ze kiraba okuliziganya n'abasomesa be. Nga bwe bali abaana abato emyaka gye balina gye bajja kuvumbula asobola okuva ku mulamwa gw'okusoma n'atandika okunoonya ebirala. Afuna gye tuyita heightened anxiety kuga buli kiseera ng'abeera anxious. Kati ojja kusanga onamuweereza obubaka obumubuuzaako naye n'addamu obeerawa n'amulagira ne gy'abeera. Engeri omutimbagano gye gutuuka ku buli muntu buli wamu wakati ng'anoonyereza omutimbagano gye gumugatira ku bantu abalala batamanyi nga n'abamu tasobola kubalaba maaso ku maaso. Okufuna emikwano emipya kya butonde. N'omwana ono ayinza okukitwalira awo nti nfunyeyo omukwano omulala. Ambuuza ebintu bingi ebimu nga bikwata ku ye ng'omwana ng'omuntu. Ebigambo ebiyitiŋŋana ku social media ng'abantu bavuma n'abantu be wali badde otya naawe omuntu omukulu nolaba omwana wa myaka 2 naye ng'ayimiridde mu pulezidenti kubanga eyo ye trend. Mpola mpola omwana atandika okulira nti omuntu oyo afuuse ekitundu ku ye n'atandika n'okumweggulira. Omuzungu kyayita getting comfortable with this person. Kubatuuliziganyizza ebbanga mukwano gwange twemanyi tusisinkanewa namubuulira. Abamu asobola okuguma n'ekikyusa enneeyisa ye ng'omwana olw'ekyo kiba kimutuuseeko abalala ne bafuna n'obukambwe. Bw'agezaako okuba nga alabuka n'agamba n'atandika okwekengera embeera nti embeera eno gy'eraga yandibeeramu obuzibu yeesale ku muntu ono olwo ng'ateekawo mutiisatiisa nti ebifaananyi by'abirina. Oba natandika okulowooza nti tayagalwa bulungi oba bazadde be tebakoze kimala olw'okuba ebyo byalaba abalala bye balina. Wano ebirowoozo bitandika okwegattamu okweraliikirira ng'anoonya bw'ayinza okuva mu kye yatandika mu butanwa ekikosa ensoma ye. Biri ebifaananyi biri very strong ku brain chemistry y'omwana kati bwe bibeera very strong then ne bi affecting abilities ze ezimu naddala z'akozesa mu kusoma ng'eza concentration, focus, memory. Tujja kulaba ng'atandise okudevelopinga lust okwaka. Ekivaamu jamulaba ng'atandise obubuze kwana bawala kukola ki. Ekivaamu y'endwadde y'ebirowoozo embeera ne zikyuka n'atandika n'okukola ebitali bya buntu ebiyinza n'okkosa bamwetoolodde. N'abeera traumatized n'adevelopinga ze tuyita PTSD symptoms kati then n'atandika okuactinga then n'atandika okutawaanya abasigadde. Singa bateyegenderezeddwa nnyo oyinza okumufiirwa ng'agudde mu mikono gy'abakyamu oba ye kennyini okwejja mu budde. B'owulidde abaana baffe bawambye naye ne bateeka ku bunkenke ffe abazadde oba ab'amasomero naye nga ensonga yatandikirawa ku tekinologiya. Olunaku lw'enkya tugenda kulaba engeri omuzadde gy'oyinza okulungamya omwana okukozesa omutimbagano nga takoseddwa. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.